wadde waliwo akatambi akasobodde okutambula ku mukutu ogwa TikTok nga David Lutalo oba Daudi Lutalo wamu ne Pallaso Mayanja basobodde okuddamu okukolagana ate amawulire amalala agafunika ddala okuva ku mukutu wali Radio M eya Dembe FM yasobodde okukyaza omukulu Daudi Lutalo ebigambo byavuddeyo byawukana n'ebyo ebyabadde biwuliriddwa omulundi ogwasoose. David Lutalo yasobodde okubeera ng'ate ayanukula Pallaso n'amugamba nti ddayo weetegereze ensobi weeri otereeze okusinga okunteeka ku musaalaba. Pallaso yasobodde okumwanukirira okwewala okuyitibwa Ssekyuka Kitaluma y'ente y'abato. Amanya muzikwala Haji Abdul Mnyamishafi Kwanga kasubye nti embeera ekutambuliza bulungi. Akulira ekibiina kya The Heirs Daudi Lutalo avuddeyo n'asaba Pallaso Mayanja addeyo ku lubaawo aterezeemu mu ngeri gy'ayimbamu sinakindi okwongera mu sipiidi y'ennyimba z'afulumya. Okusinziira ku Lutalo agamba nti yabadde alaga abasatu abazze babeerawo mu generations ez'enjawulo okusobola okulaga amaanyi g'abantu we gayimiridde. Avuddeyo n'agamba nti Fide Bongo Yotaya, Afrigo Bane Eli Wamala balina ekiseera kyabwe. Paul Job Kafero basudde wamu ne Sebatta nabo balina ekyabwe. Misa Kisemakula Geoffrey Lutaye wamu ne Ronald Mayinja balina ekyabwe. Kuteeka ne ba BBC omuli Bebekol Bobby Wine wamu ne Joseph Chameleon Mayanja. Kakati naleeta eyiye erimu David Lutalo, Edrisa Musuza Kenzo gattako ne Good Life oba Gwizo Manizo wamu ne Radio. Avuddeyo ate n'agamba nti essaawa eno yandibadde alaba King Saha, Pallaso Mayanja, Pallaso wamu ne Ziza Bafana nga be battunka naye ekimumalamu amaanyi. Ate Pallaso wamu ne Bafana balese King Saha bw'atyo n'asobola okubeera ng'abayitako. Wano we yagambidde nti bano ababiri balina okwongeramu kubanga balekeredde King Saha kuba kati King Saha ate ali ku ddaala ddala. Kino kyaleese Pallaso Mayanja oba Pallaso ng'atabuse nga amize ensanafu kubanga andijjukira gwe bayogeddeko kambe kawaase tekaggwako masanda bw'atyo n'asalawo okubeera ng'addamu naye okugeegenya David Lutalo engeri gy'ayimbamu bw'atyo naye asobole okubeera ng'amunyiiza n'amugamba nti naye akyuse mu ngeri gy'ayimbamu kubanga agikooye eyo y'ekyana ekito ey'okuyitanga ka bino byonna amwanukudde mu mbeera yatakulekera tomulekera ennyanja weeba ekutwala waakiri naawe ofa oginyweddeko ebikopo bibiri. Pallaso oba Pallaso Mayanja ne gye buli kati akyawanda muliro era kino eno kyasobodde okubeera nga ye alowooza kiyinza okukosa konsati ye egenda okubeerayo awo gye tulaga nga ennaku z'omwezi 9. Kino jjukira nti waliyo Love Fest egenda okubeerayo nga ya Pallaso era bw'ati asobodde okubeera ng'agamba bino David Lutalo byatandise byandibeera nga mbeera ya kinaakulyako amenvu kijjira mu kususa lwakuba nti Pallaso alina okubeera ng'amanya nti ensobola emwagala yeeyina omugwa ku bbwa ate n'ekifo omusana enkuba yekinnyulula. Tomanya David Lutalo yandibanga yagenda okunnyulula kariya ya Pallaso ate asobola okuba nga adda engulu. Amawulire ge twafunye galaga nti bano ababiri basobodde okuddiŋŋana naye tulinze tugenda kuba nga tubikutuusaako.